njagala okusasira muganda wange Council Nalukoola olw'ebyamutuuseeko. Talina kyajja kujja mu Court of Appeal. He will come out empty-handed. Nze singa mbadde Nalukoola mbadde nja concedinga. Kaddemu. Muhammad Kawuma yakikola entebe. You consider badde sigenda kujulira. Oddamu bandi. Mbagambye tukaddeyo next month. Kyebagenda omukola appeal egenda kusala egenda mukuba nga tewakyayinza time ya by election. Asigale nga si mubaka. Nga ne Kawempe no stay na mubaka. Obululu gwe Nalukoola bwasinga Nambi bweba mu Kanaana. Naye nga buli obutabalibwa buli mugumu kakaaga. Tekiddamu teri abuuza nti bwabadde bwani oba bwani. Gomanyo otya olusi bonna ogumu akaaga bandi wadde Nambi. Amateeka ne morality tebitambulira wamu. Amateeka n'empisa tebitambulira wamu. Bagayala z'amaanyi. Yani? Mpuuga. Kunguko. Nekungo babachi kati oyagala ki? What are you looking for? Yenze Haji Arun omusomi w'edduwa asangiwe Bulumaji ku luguudo lw'Ejjinja kola ku bintu ebyenjawulo ng'emuli endwadde zitawaanya abantu ababulijjo kola kwabo bonna abalina ebizibu mu mukwano bw'oba olina ebizibu mu mukwano jangu gyendi neeyonera nsobole okumalira ensonga kola ku mikisa egy'emirimu kola kwabo abaagala okugenda ebweru buntu nk'okozesebwa amajiini okozesebwa Citroen ebyo byonna mbikolako osobola okukozesa ennamba z'olaba ku screen. Program 1-on-1 mu kizungirizi ne Honorable Mubarak Munyagwa mugati gwa bata buli kadde bwe kati buli lunaku bwe luti tubaawo nnyo okutematema ensonga bingi ebiriwo mu ggwanga. President w'eggwanga General Yoweri Museveni mukyala we balabiddwako nga beetondera Buganda ne Uganda okutwaliza wamu in a shocking development because abantu bangi beebuuza how did this come? What happened? What is the issue? What is behind this apology? Simanyi Honorable Mubarak Munyago munabyafuza ajja kubeera nga tunnyonnyola but eddoboozi njaddi kuzannyira president ne mukyala we nga baga nti Buganda ne Uganda okutwaliza wamu mutusonyiwe bye tubakozeeko ne ba agenti baffe n'abantu baffe n'ebirala nga bye babyogedde tujja kuba tubiwulira baroso bwe tweyongere mu ggwanga ebirala Luyimbazi Nalukoola omulimu gwa parliament neya ne mye gwamuyise mu myaganya gye ngalo kooti yage nti walonda ku lunaku wanoonya akalu ku lunaku lw'okulonda ekintu ekimenya amateeka baroso n'akakiiko k'ebyokulonda tekaabala polling stations 14 obululu obusoma mu mutwalo gumu mu kakaaga tebwabalibwa yasinziddaawo ne mukandulayo mu parliament kakati yagaya ngenze kujulira ebibuuzo bikyali bingi awo kyekinaddako singa kooti ejulirwamu maybe ewa ensala yaayo ng'ekkiriziganya ne high court nga tugeze mwezi nga gwa munaana gwa musanvu ssemateeka waffe agamba kyawo waliwo ekyemyezi omukaaga before the general elections already oyinza nga tugaze emyezi mukaaga okugenda mu kalulu ka bonna kakati awo kyekinaabaawo atujja kubatuulira interpretation eyo okusinza ku Honorable Munyagwa ye kikyatugamba side awo abeerenga atunyonda baroso Democratic Front kyekibiina ky'ebyobufuzi ekijja kyetwogerako mubaka wa Nnyendo Mukungwe Honorable Matia Mpuuga yayanjudde Democratic Front mulimu the usual suspects Honorable Michael Mabik Honorable Bwani Kabed Honorable Juliet Kakande Honorable Mbwate Kamwa bacyanjudde kabonero kabwe muti batugenda nti eno ssuula mpya mu byobufuzi by'eggwanga lyattu Uganda era baga nti saawa yonna mugenda kulaba enkumuliitu y'abannabyabufuzi okuva mu NUP n'ebibiina ebirala nga babeegattako. That I don't know what Honorable thinks about it naye ng'embeera bw'etyo bw'eri bayanjudde ekibiina kyabwe ekipya kyafuna dda certificate kyeyubudde okuva mu Green Partisan Party katwogera ku Democratic Front wali wano munene. Honorable assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bwakedde sebo akatayinga okubyeka bbulu sebo oli otya je tuli sebo je bali sebo mbambi nakusasiddeko nnyo mwe mugenda mu maaso n'ekintu kyammwe kya PFF mulwana certificate tunagifuna wadde buli kimu kyaggwa bannammwe baasala amagezi ne beeyubula ne bafuna ekibiina awo ekya Green Partisan Party kakati mangu nnyo kibiina ekyotongodde
Bambi nga muli bubi. Ekisooka nja kukola point of correction eri abatuwuliriza nsiri wa PFF. Kanzi jotani. Honorable DF, Democratic Front, the new kid on the block. Yes. Yeah. Njagala kubayozayoza that bafunye a home. You see, nze njagala abatulaba bantegeere bulungi. Nze zikiririza nnyo mu ddembe ly'omuntu okwesalirawo. Enewe kansoke mbuze kubatuwuliriza n'abatulaba. Munsonyiwe bannayi. Kungwa kutwala speed omanyi muzibuzibu. Abatuwuliza mbalamusiza abatulaba mwebale nnyo kubeerako kutugoberera entakera amannya gegonze Munyagwa Mubarak. Abeera nammwe kubulirwa kusatu ku makya wano. Amuganda nge kungu nja kwebaza kuwoyozayoza aba DF Democratic Front nti bafunye nabo their political home. That is it. Nti Katonda yatonda nga abantu buli omu alina eddembe lye okwetegerera okwesalirawo okwogera kyayagala. So nze teri lwaki olina okunkuumira mu kibiina ekimu ku mpaka. No, ndeka ate politics siteeka. Will it stand the test of time? Ebyo teri muwanvu kimala mu byobufuzi okulengera ebinaabeerawo enkya. Mu byobufuzi olunaku lumu gyenkana emyaka 10 mu byobufuzi. Olunaku lumu? Yes. Gyenkana emyaka 10 mu byobufuzi, lwenkana emyaka 10 mu byobufuzi. Teri mu byabufuzi muwanvu kimala kutegeera binaabeerawo nkya. So ekyo nkusaba, let us just watch the space tulabe. But balina okuba ready okuteekamu nnyo to sacrifice a lot in order for them to become a formidable party. I'm one of the people who believe nti tulina okufuna parties because parties, what bonds us together mu political parties ebeera ideology. Tulina okuba tulina kyetukiririzaamu ekitugatta ekyawamu. We don't need to be friends. Tetulina kuba ba mukwano kubeera mu kibiina ekimu. Ne walina okubaawo ennono. Ideology ennono oba kyetukiririza, I don't know. Kyetukiririzaamu nga kyekitugatta. Bwe kiggwaawo teri lwaki tubeera wamu. Yeah, but did they need a new party? Bibiina byobufuzi webiri. Uganda ine bibiina byobufuzi abiri mu mukaaga. Bandigenze mu kiriwa? No, like there are 26 political parties. Anti bandigenze anti kyebafunye ekimu ne bakyusa erinnya. Kyabadde Green Partisan Party ne bakifuula Democratic Front. But do you find it okay? Leero oli mu kibiina kino enkya oli mu kiri. Ekyo si kibiina byobufuzi. Ekyo si kibiina byobufuzi. Uhuru unagamba Uhuru yalekawo ekyataata we ekya KANU. N'atandika ekibiina kyayita TNA Tuesday 9 April banoonya n'erinnya ne libawula ne Ruto mwe bakwatira obuyinza. Uhuru okubeera president yayita mu kibiina kyayita TNA. Lwaki tayitira mu KANU ya taata we nti banawulira bati anvudde mu KANU ya taata. Ebiina babivaamu. President Museveni yaliko mu DP. N'amaana akolako simanyi bayingira mu UPC but yagiyingira kuba yakolako ne Bobot. N'amaana agira UPM. Ate bwe yali akwata obuyinza teyayingira na UPM. Kati ali mu NRM. Ebiina by'obufuzi si ddiini, si ggwanga nabikuyigiriza. Ebiina by'obufuzi motoka ezitutuusa we tulaga. Bwe mba ngenda e Masaka nga napangisiza emmotoka y'abagole neefa. Embaga ng'edduka teri kiŋŋaana. Bwe mba siri mugole nga napangisiza emmotoka yange ennungi neefiira empigi. Teri kiŋŋaana kutuula ku mmotoka y'amatooke mu maaso. Otuula. Ntuula n'enzirusa omukolo tegumpitako. Ebiina by'obufuzi these are vehicles ezirina okututuusa we tulaga. Yes, nange nninda mu maaso awo ojja kulanga waliwo kyempalampya ekimotoka ky'amanda. Kyekutwale. Ekintwale. Politics bwaba. So ebiina by'obufuzi si ddiini si ggwanga. So kino kiteekemu, you see, kino kiteekemu abakulembeze ebibiina byaffe tuyina ab'ebyobufuzi. The demigods abefuula mbubo bakatonda baku nsi. Nazimba n'akaluba n'abumamenyekamenyeka abantu people will relieve you bagende. Abantu bajja genda. Ani afiirwa era ani afuna mu mpuuga ne banna okufuna amaka amajja okuva mu NUP? Nupu efiirwa. Nupu efiirwa naye erina okulwana eba frustrating tebasigalawo. Nupu erina okulwana frustrating bampuuga bwe balama bwe basigalawo nga bayimira it is a bad precedent. Buli anyigirizibwa mu Nupu ajja kudduka. Nupu erina ekizibu nti abantu tebagirimu lwa mukwano naddala ba leaders. Tebagirimu lwa mukwano? Bagirimu lwaki? Kugikozesa surviving on its back balayo kye bafuna. Oh really? Ne banyigirizibwa. They talk to many of them. Bajja kugiddukamu.
oyogera nabo banji olwera nga muvudde ku mpewo ne mudde ebweru ne MP n'olyanga yagala kkaaba obwana bututyobola obwana butunafuya obwana bajja kugiddukamu nupo ino okulwana ekube kino tekifuna embavu bwe kifuna embavu bajja giddukamu naye ne bano balina okukola ennyo because bampuuga nabo nalabye olukiiko lwa ekintu kyabwe kyabuzeebuzeemu simanyi oba bwe bakyagadde lwaki nga kyabuzeemu kyabuzeebuzeemu oba bakikoze mu kwanguyiriza oba muki they need to put in time. No, kikyoyita okubulamu honorable because bayanjudde ensonga zaabwe kabonero muti Mpuuga natugamba nti eno ssuula mpya mu byafuzi bya Uganda. Speech ya Mpuuga yo yadde nnungi speech ya honorable Mpuuga yadde nnungi but I think mu ntegeko bakyabuzeemu oba bakyagadde noza bayagadde bafune omukolo omutono but balina okuteekamu amaanyi amangi balina okugateeka mbadde ne honorable Mabike bayikonanga nti kye baakoze jjo kyabadde nga omuntu ateekateeka okwanjula n'oyita abantu babiri basatu akati nteekateeka. No, that is okay, that is fine ebyabwe nze I'm not bad hearted but where do you see them? How far can they go? In politics teri muwanvu kimala kulengera binabawonja. No, given their past. Let me give you an example. Given their past kati olaba bibiri honorable Mathias kati ye mutwe omukulu bano nabadde ku SDP nawe Tshisekedi oli yali mu PDP Tshisekedi president we Congo Tshisekedi president we Congo mukalu akasoko muleta yali wa kusatu ne bazanye ekifiiriza bakabira ne banyeganye babavuma nnyo nti banyarwanda bakabira yali ali secondary bali bamita Ramadan Sadiri Emmanuel Ramadan Sadiri yali wa kabira nga waliwo gwe bayita Martin Fayulu nga mulingala kati abalingala bubeera bangabe bannanyini Congo bagamba bano bakabira basadiri bava Rwanda those are Swahilis from Rwanda and everywhere ne babeera tribal nnyo mu campaigns naye abayimbi bonna Congo bali bawagira Martin Fayulu yali akola oba mu Total kampuni ya mafuta y'Ebufalansa nga muntu w'amaanyi yali w'amaanyi nga mugagga kakati bakabira ne bagana ye tukwata akalulu kano Fayulu yabawangula Ramadan Sadiri nabeera wakubiri Tshisekedi nga wakusatu naga tuwe Fayulu obukulembeze abadde atusosola ajja kutta ne business stuff tuzanye ekifiiriza bwe tubbira Sadiri international community ejja kugamba twebbidde tubbira owokusatu babbira Tshisekedi kufuka president of Congo America ne wakanya bane wakana no fe tuina akakiko k'ebyokulonda ke kasazeewo Tshisekedi awangudde Tshisekedi nabeera president wa president nakugamba si nduulu ye butwala tonyomanga muntu yenna osooka kunga kumwambudde ng'emwezi gumu oba ebiri n'olaba byakola. Do you see them thrive really? I don't know because I told you I'm not tall enough to see what will happen tomorrow. Okay. Yes, even you yourself you are not tall enough to see what will happen tomorrow. Ugambe, I don't know, nobody knows, but you can analyze and predict. No, the analysis is, I'm still skeptical nange ngamba nchali yao because ndaba the way they are sinja kulaba. I want to see apparently toyina kibiina gwe nze sirina Governor Munyago. The new party is here. No, I can't join. No, the new party. I can't join. DF. No, I can't join. But Gambia no nyumba ya no, but me I can't join. As a sovereign. Ebindekere ng'omuntu binde kambye sigaliza me I can't join. Mpuuga yala z'amaanyi. Yani? Mpuuga. Kunguko. Ne kungoba wabachi. Wakati oyagala ki? What are you looking for? Omanyi President Museveni political scientist. Ate omuntu yamusomesa ebyobufuzi teyamukuba mpewo. Omuntu yasomesa President Museveni ebyobufuzi n'amagye teyamubba yamuwa dozi yennyini. Akulimba. Awo waliwo kye tuyita surrender tactic. Mu mateeka laws of power oba amateeka gayinza okuyamba okunyweza obuyinza waliwo kye tuyita surrender tactic. Omulabe waaba akyamuse nnyo oyogera ebimulaga nti amaanyi gakuwedde oba okkakkanye weekakkanya bwe weekakkanya kikuwa akadde wano kidisarming omulabe
abadde ategeka okwetulisizaako bo mu parliament abatakyakoze agamba naye ono byatandise okwogera ng'alinga agenda ono byayogera ng'alinga agenda ng'alinga asiibula abadde ategeka okwetulisaako bo mu parliament abatakyakoze abadde ategeka okuddukamu ekizairwa abatakyagenze abadde agenda okuvuma enkya abatakyakuvumye kati nga gwaddamu osinziira. So president abalakaki surrender tactic kino kyabala ekisooka kye kino kyoliko kati setting another agenda instead of you discussing 226 bagenda katubbako kati discussing kwetonda ebigambo byabadde very powerful. Omuntu eyeetonze ng'akitegeeza ne kyeyadde akola walireko president Museveni ng'asoma talina galubindi wanje wali omulabiko ng'asoma talina galubindi kulunde yabadde nazo yabadde tasoma yadde agoberera Mamba Janet byasoma nga mumunyiza omu kakati Mama Janet Mama Janet yadde nakigenderwa kirala ono kwetonde Museveni naga binyamba mu politics tugende osome wala yatali galubindi yadde asoma ye kanzire mundabe yadde na galubindi. We humbly take full responsibility of all the mistakes made by ourselves, our agents, and representatives. We therefore stand here to repent and ask for your forgiveness and forgiveness of especially the people of Buganda and the whole country. Especially the people of Buganda. Kakati. And the whole country. Yes, propaganda. Remwe munsesa. Nemwani abagamba nti abasajja babeereyo mu state house nga batudde butuuzi. Eyo propaganda stunt yapangiddwa. Oyo mukoddemu we yabikola omanyi mukugu mu mawulire lwaboogo. Alooze taaba beekubye mu mutima. So kuyimbula political prisoners. Kekabuliro omuntu reformist yenna kasooka ku munsi yonna. Kuyimbula political prisoners. Gamba mugule wekomera Besigye mwagala bweru. Bano bonna bayedi mutwe bandita bonna mbagala bweru. Besigye fuluma. Yakozesa ekigambo repenting. Repenting kwachi? We don't repent to people. We repent to God. So kugulewo oba oli serious. Tereza ebyokulonda yogera nti amazima kakati okuva na leero akalulu akadda kutukagenda kubawo nga akalibwe kaali bino bigenda kukyuka obisome bigenda okukyuka. Ojukira president Museveni summons jawa ku torture against torture yachamukize siyonna otulukola ki okutulugunya kwa gwawo edi mtu yatulaga nakulimba president yakulimba president ebyo si bibiye president musirikali ilwa kuba he keeps on calibrating lero ndete tactics public okujikipinga business ekisooka nga kyoliko wano tukatutandisa embozi y'okwetonda enayinza okutwala emyezi 2 yetonze biriwa ono bino yinza okuba either oyo mama yadda oyo mukyala we yadde siri ye mulokole ebina kye bikyusa bagenda kutwala akaluka 226 ku mpaka n'emigo givuge n'abantu baffe atolo okwetonda kuba kusigaddewa tekuliwo kungu bana abasirikale ng'okyayinza okugamba kakati gago oba osobola okugamba wadde nalukola tomwagala nogana lukola yabba akalulu akola ki goyinza okubyogera kukyali ekawempe north ng'okyaga kati neetonze. Bwe ntunulira abakulembeze baffe ku mitendera egy'enjawulo mu Uganda nkwata ku mutwe n'engamba oba ddala tulina abakulembeze oba tulina banyonyonse. Oweebuuza gwe ali eyo kiki ekyatuuka ku kye bayita leadership. Buli mukulembeze yenna gw'olaba kati eggwanga eyandibadde alwana okubanga alina ettoffaali lyagattako. Instead buli omu anoonya kuba na ttaffaali yajja ku ggwanga. Abakulembeze ab'edda bonna betwegomba ne betwogerako mu byafaayo by'ensi eno buli mukulembeze yalwananga kugatta ku ggwanga so si kutoolako. Simanyi Honorable Munyaga lwaki abantu ennaku zino balowooza nti bwe baneekuŋŋaanyizaako ebyobugagga byonna buli agenze mu kaofiisi buli akutte ku nsimbi y'omusolo anoonya nfuniddemu wa ng'omuntu not as my country eggwanga lyange lifuniddemu wa
kino nkirabye enfunda nnyingi era waliwo entuuka ne ŋŋamba naye singa kyali kisoboka ntuddamu ne tufuna abakulembeze abaasooka si mu Uganda mwokka but mu nsi yonna okutwaliza wamu ba Mahatma Gandhi owulira amawanga genyumiriza mu bakulembeze baabwe abaasooka soogera ku kifo kya president kyokka oli minister oli member wa parliament oli ssentebe wa district gwe mu byokola byonna by'onotuula ne weefumintiriza tafa kino kyenkola kigatta tofaali ku Uganda oba kyongera kugitoolako because encha ensoogi nnyuko ogivaamu n'ogenda tuli kwogirako ki nabadde ntunuulira abamu ku baali abakulembeze abaali ba minisita wano nga kati baafa abaali abakulembeze ba Uganda nga baafa tebakyasobola kudda singa tugeze nti baali baluvu ensi ffenna tuyitamu mpite kati bw'ofa n'ogivaamu ng'obadde kikolimo ng'obadde kizibu ng'obadde wa bulabe eri ensi eyo legacy ki gy'olese na bigambo ki by'olese ensi by'ogenda okwogerako so nayegadde kuwa kalowoozo ti abakulembeze wonna wooli ebyokwagala okwegaggasa at the expense of the wananchi ke kaseera mwekube mu mutima ensi ne bwe tunaakola kifena tugiyita mu buyisi the only gift you can give to this country is by putting a brick gattako kuyo wabula si kwegattako individually nga we mukola abasinga nalukola njagala okusaasira muganda wange Council Nalukola olw'ebyamutuuseeko naye kungu nakikugamba wano nga abakulu abakalangirira akalulu ako ne nkugamba waliwo ground gye bafominze ground eyo mu mateeka tuziyita ground eyo bagita disenfranchisement nakikugamba wano nenga disenfranchisement ground mbi nnyo kugwa awangudde okulekayo box 14 ezo be balonzi mutwalo gumukakaaga mu lukaaga mwana teri kooti gy'oyinza kuwona ne bwogenda mu yaawa ne byali bisobola okukyusa ebyava mu kulonda anti kasita obululu nsomesa abakira abawuliza bakitegeere obululu gwe Nalukola bwasinga Nambi bweba mu kanaana naye nga buli obutabalibwa buli mugumu kakaaga tekiddamu teri abuuza nti bwabadde bwani oba bwani gomanyo otya olusi bonna ogumu akaaga bandi wadde Nambi no but generally potunulira turnout no it was 14% anti enkunyonyola bo bagenda na register teeka omanya amateeka ne morality tebitambulira wamu oba oswa kivunula otya amateeka n'empisa tebitambulira wamu mu buntu naawe eraba mu buntu ate bitambula amateeka tegakolera ku buntu amateeka a rigid instrument nti go gakolera ku kyegagamba nakimanya nti bakreatinze ground ya disenfranchisement ejja kuleeta problem disenfranchisement was it a problem of Nalukola no yali problem kyali kintuuseeko bwe nawangula obwa meeya bwe nakuba NRM ne balekayo box 5 nga tebazirangirira deliberately yes ne balangirira naye batekawo ground eyo genda mu exactly nze bakikolako ku bwa meeya tomanyi sente ze na spendinga kulwana nabo mu kooti ate Nalukola yawonye bali basobola n'okukola recount mu nnaku 10 okusaba recount ojuka ekyakatongole singi ne Kasibante balo sogenda wa magistrate chief magistrate wali na bweru ne basaba recount nti obululu buno budembo balibwe ne bazirete box ne bazireta ne bazituuzaawo ne baziyuza ne balanka kubalanga batadde mu ddoobo abo ne bagadera fona bitumulangiridde kooti enkulu yadde so okuyita box ezo zibalibwe nayo yadde kisobola I think omulamuzi yakirabye nawe ne megwegwenyuka nnyo baade basobola obubaliraawo ne balangirira Nambi kakati amateeka ge tulina ag'ebyokulonda amabi kubanga nze atali Nalukola atakulira security ya ggwanga atali nti nze electoral commission onnenya otya ku boxes zitabaliddwa bubadde bunafu bwange nze ndowooza you could only disadvantage a person ku kikolwa ekibadde mu kalulu nga kibadde occasioned by his or his agents by him or his agents
nti yennyini yenyigidde mu kukola ekikolwa ekyo yasambye amaboxi yakoze ekyo olina obujulizi naye bwe kijja nti it is an intervention by a third party then nze awangudde oba tebinkwatako moreover nga kibadde occasioned by security forces naki state agents. So akalulu petition y'akalulu konna yandibadde more of an inquiring that high court yandibadde tejja kusoma busomi mateeka nakola bibagireetedde wabula yandibadde kukola nnyo roro ey'okuinquiringa mu kyekyabaawo kunoonyereza. You understand my point? Siri kuyisa lugayu mu courts naye courts zandibadde zikusinga nnyo okukola mulimo gwa kunoonyereza okusinga ogw'okutapusa amateeka n'okulaba bino biri ku record. Naye nga disenfranchisement ground teri mulamuzi asobola kuleka waggulu. Yes. Ensonga zabadde bbiri eyo n'eyo okuba nti Nalukola yalonda yanoonya akalunaku lwakulonda byonna bi trivial amateeka of course gabigaana. Waliwo ne MP NRM bamujja mu parliament ejinja yagaba omusaala gwa mu muzikiti tukirizibwa okusaddaaka right. Yes. Yayingira masijidi n'aba omusaala gwa $500 n'agamba nange kanguleyo omusaala wano kubanga oyogera jjukira nga basuulawo ku musaala sente abantu baba bakasuka kati ye naye n'agamba nange ntaddewo $5 mugule omusaala ne bamugjayo. Ne bamugjayo ate nga yaliwo NRM bakujjayo kasaba proof. Election petitions bwoba mukalulu olina okwegendereza bakujjayo bakujja abalamuzi akujjayo saabi yetegereza simanyi ya campaigninga atya naye bwaba yateeka activity yonna ku lunaku olw'okulonda baba basobola okujjayo but the ground etaliimu kye bapanga obulungi gyotayinza kuwona ne bwandibadde ne balooya batya disenfranchisement. Nalukola balooya beyadde nabo they are the best. Election petitions they are one of the best. Muhammad Mbabazi singa Muhammad Mbabazi oyo gola yabadde mundu yamanyi they are the best but disenfranchisement is akuona. So kiddako because yagambye agenda kujulira mukwano gwange Nalukola yagamba sikanya na court yasazeewo mu appeal taina kyajja kujjayo but taina kyajja kujjayo mu court of appeal. He will come out empty handed. Nze singa mbadde Nalukola mbadde nja concedinga kaddemu Muhammad Kawuma yakikola entebe you consider mbadde sigenda kujulira oddayo bandi mbagambe tukaddeyo next month. Kyebagenda omukola appeal egenda kusala egenda mukuba nga tewakyayinzawo time ya by election asigale nga si mubaka nga ne Kawempe no stay na mubaka deadline ya July nga 12 jina kuba myezi 6 anything emyezi 6 towards the polling day ya MP addako tebwabira by election polling day ya January 12 July 12 watu from July 12 watu shaanza kuteka yo kalulu court of appeal jaguti mulamu gwo 8 yabate bakyasobola kuddamu tewali kalulu. Nze singa mbadde Nalukola manager bakoye mbadde njabaga tuddeyo mbakoye mbadde njabakoya mu appeal tayina kyajja kujjayo disenfranchisement sera wajja kukisaka mu ventinga siraba I'm sorry kumalamu amaanyi but prejudice his mind tayina kyajja kujja mu appeal. Yes concedings. Okay yandi conceding Muhammad Kawuma yakikola entebe Muhammad Kawuma bamujjayo nagamba temutawaana teri kujulira tugende n'abakuba flat akakigo bikunda kakyayino okusinzira ku nsala eno obukugu buteekateeka akalulu akakirizika akakiiko k'okulonda obukugu kabulina n'obusobozi. Justice Byabakama musajja when you interact with Justice Byabakama you see a fine brain, a fine legal brain. Musajja mutegevu nnyo ali polished a benchmarkings ensi yonna ebyokola abimanyi but ali mbuwambi bo baali their intention was okutegeka akalulu kagende mu maaso be bayite mamba
twagenda ko ne justice byabaka moyo nali egundi erukunjiri mukalulu waliyo by election ngandi kuleki Lake Edward once baita Rweshama generali nkumye box ne bajja n'amajambia nachi baje ba staffing box waro polling areas biri ne batu abenare ne bajja n'amajambia nachi ne batufubutula ne bantwala emisinde nasubira mu game park waduka emisinde na daduka emisinde kakukola tondeka nyuma twali ne nandala mafari okuduka okufa kutuso yinzo butadduka obadde kiwa kudala bukudazi waduka kokola tondeka nyuma ne nandala mafabi pasibira mu game park kakati netubera mu game park tuyaja sisi abakama netugamba your lordship jangu abasajja batugobye ne amajambia ne mbazi bagala kututa twegwese na mu game park ne ba agents ba fena ga jitwekwese byabakama najja tugenda kola byabakama atusa ina escort tuka tugende ne twekunula je tuli tetugenda ne byabakama tudde ku polling area ay ngabikambwe abenale mbakada bagala mukuba naye ne bamala ne babera restrained ngazimba gambono chairman wa electoral nganze ngabana ono chairman wa electoral commission bana ono chairman ono chairman wa kituke ne bakakana ye chairman ogun chairman umurjo nze omwana yanga hati umunyagwimwe ebihunumwe ebihunumwe cyo bitegeza bichi ngo bibihunu byo opposition yebi bine bibizi byo opposition ana chairman ali awo bali mu polling area bakuta amajambia bali na kuma box ngo ebihunu tutukubyenda no iwana ogende na bibihunu zine mbizi genda nazo ukati barasta ma box ya hanga kana no kutuzanisa baruga bagende ngabona okumanya nti omuntu opposition abera wone agent tebagana kulaba gasiya nina atambula ate andikoze ekibayi n'amajambia chairman wa kuchike byo kulonda nera ngamba nandala zenguyiye tuli mu game park Rweshama eri ku Lake Edward basobola tukola kyonna ne mga nandala zenguyiye watitira kwolo ate kati okola iki Trump ngo yamwisiza bubi ngo nakugamba yazze mu kwetonda yazze mu kungu nakugamba nti Ramaphosa yakola amazambi abiri bwe ya joining a BRICS abatuuliza BRICS gwe mukago gwa Brazil, Russia, India, China, South Africa. Ekitali kibi kuba ne India ali mu BRICS alayiwa America ne Brazil alayiwa America nesa bwe batuuka ku kyogamba nti bakole currency ne de-dollarization bakube dola ekyo bagenda watagenda Gaddafi byamuleetera obuzibu nti Africa efune currency emu eri backed by oil ojuga ya Gaddafi ngabyogera America tebagala gasi oyo kumuulira boba protecting katono kasito kwata ku dola boba mazeewo omugenzi Tamale Mirondi katanafa yangamba America yanga bintu yangamba statement yageraganya mwanga I think abiri obasatu yagamba mu America no kwata ku dola oba ekintu kyone kiteteninga dola afirawo kyekimu ku bintu kiba protecting butiribiri dola nangamba ate babangereza ebintu biba protecting butiribiri mu mbeera zonna ye kabaka waabo ba Queen ne Premier League mu mirundi yali musajja mugeza omulemerembe exactly yali spot on aba America no kwata ku dola bakutta BRICS yali etandise atenga South Africa ojukira olukungano lwali South Africa olwa BRICS yes summit yali South Africa yali yagana kuita Putin ajje America namugambo yaliko ekiwandiko kiba kuntumyi botamukwata bumwino mukwata South Africa ngewakana nentegena nti bano bafu nera batuka mu summit eyo Ramaphosa ngagulawo ne mu speech naye yayogera ku kigambo kya de-dollarization obanga ingide mu lutalo obuterevu na America government America evewo dollar is the lead is the one actually it is almost the only one reserve currency in the world oba the leading reserve currency in the world nti amawanga gatereka ebyobugagga byago kati si mu gold wabula mu dollar nero ulira baga Uganda tulina $5 billion mu charge kyaffe gundi tulina dollar bweziti gundi mu charge dollar kikamushinda kuba dollar
kati go oyagala okijja waliwo amawanga nga Argentina munsi tegalina na currency zaabwe gazivaako gakozesa dola dola e currency failed states on na currency eri egidola kubanga sente zaabwe zinaabuuka nga bola Somaliland bona dola Congo gende Congo la dola enkadde eziri awo America bwogijjako dola oba ogimazeewo kati bulwobeera mu campaign ya de-dollarization ojafuna problem neera abali South Africa bali kuno bayinza okunjulira dola South Africa zabbula kati number 2 okulopa Israel mukoti yensi yonna kyali kibi eriani America ne Israel abo tebalopebwa nga bakola ebikyamu kakati gwe kati wayinza okulopa kabaka w'Ebungereza talope ensi kungu abagifuga amawanga agogera oluzungu gagifuga tekiri kyuka bayinza okuyisa warrant of arrest ku president wa America obagisa ku Putin ekoti nesigalawo South Africa yabuka red line waliwo akakoloboze ke yabuka tosobola kulopa Israel oba olopya America teropeka oba olopya America tebagiropa kungu oba ojja kuleeta ebizibu oba Bungereza osokulopa Bungereza gola kisoboka tekisoboka kakati Ramaphosa yesanze nga ali caged bagoba ambassador we remember kakati nga ali caged bakukejinga boche batandise okukola kugamba omanyi Elon Musk naye mu South Africa bagambye abazungu abali South Africa muje tubawo buddamu kandi batandika ku expatriating sente oli badde mulime South Africa ejja tuwetta ko olime America ojimanyi ettaka eririna muje mulime muje mu investing wano muje kati sente zitandika okufuluma ngezingira ntodo hence a trade deficit wesanga deficit byoyingiza mu byenfuna bino okwenkana ne byofulumya enyingizaayo n'enfulumya bino okwenkana naye obanga ofulumya kinene hemorrhage ya foreign currency nga nene nga gwatofuna dola ntono jukira buli atwala sente bwera zitwalira mu dollars yes kati wesanga economy egenze kurambolinga oba oyagala oba tokola ki toyagala kati Ramaphosa adaina okudduka yeetonde musajja yamuyisiza bwe yadduse bamuyisiza ng'omwana omuto gwe kyobumanya bamusaze size yagenze ku White House alamage bwe yagenze okulamaga America katonda yatuleetera ekintu kye bayita America bwe yagenze okumala amaga Trump n'amuyisa mu kibiina yasemuteerako gundi Julius Malema president wa EFF akatambika Julius Malema kill the boer the farmers those are slogans is anti-apartheid ANC so Trump ngabuza lwaki tomukwata why don't you arrest him South Africa bona bye boogera Jacob Zuma yali president Mandela lwe yafa nayimba oluyimba mu kuziika Mandela gyogenda olunonyereza oluyimba ensi negwe eddalu tina sizwe oba olijukira elatatwa abalope baba uyege usaba wetu ojo singo kafuna lokatera ka batulaba lugamba lutya tina thizwe Jacob Zuma ati Mandela's baliyo yayimba oluyimba abazungu ne batabuka bamune bekandaga lwadutegeeza ayimba ati oluyimba olwo lutegeeza ki tukabira ensi yaffe eyabbibwa abazungu bajja batuviire bave ku ttaka lyaffe nga president ayimba bajja batuviire bano bave ku ttaka lyaffe singa oluteerako abatulaba abatuwuliriza abantwana ela Afrika bakalela nti abaana ba Afrika bakaaba olw'ensi zaabwe yabwe yatwalibwa bakaaba naimboland umukyasibuyayo nti olunaku lujja kukyalumu amaziga gakabibwa wano nti omuziga gujja kutulikira ku lusozi amaziga aba South Africa bayimbanga nnyo ennyimba ezo zikolima olwo oluyimba ezo ennyimba z'olutalo lwabwe bwe babazimba ne mu kyaki baziyimbiramu ogamba luno olina okunziramu mpalayini ezo nga bwe ziri abantwana ela
Abafirika bakalela iselabo kati bagamba nti abaana ba Afrika bakabira ensi yaabwe abazungu bagimaze latatwa eyatwalibwa abalope Europeans. Give me the interpretation here. Machine bandetere machine gani yange kati iwe baba kanjanguye tata bali bamudamu auletu msini wa auletu kangulete machine gani kanjirete kakati machine gani yakuba abazungu kasoulya zuma yimbi oluyimba efujo libali gwemanya nti obuzubuze chovola abamukwata bali banatero mukwata yaita bayita amabuto chechi tope muza kumpeo omanyi amabuto nakora research ya manyi mu politics of South Africa olimi kyolo abazuru be bazimwe gomanyo oluzulu kubanga wedda manyo oluzulu 60% amabuto beba ngabona onjagaza politics of South Africa ojo mu following amashiniwa mpoza abasinso bakamwe bali tubasibule busibuzo abatuuliza mbasibudde kungugo mwina kusaba yongere obudde ku program eno kandi waliwo abagamba mwongereko obudde naye nga mwebale nnyo bambi kubeera in tuned in naye oli omuligase kabembaga munyagwa yali ebitaano ne bamugoba kitereeze si munyagwa tuddemu nga akome